Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya Nuupo ka Electoral Management Committee kayingidde olunaku olwokusatu ng'akasunsula abeegwanyiza okuweebwa kkaadi y'ekibiina mu kalulu ka bonna akabindabinda ku mwaka gwa 2026 ku mutendera gw'obwakkansala mu disitulikiti y'e Wakiso. Olwaleero abasunsuddwa be bakkansala okuva mu munisipali y'e Kira kw'ossa ne Makindye Ssaabagabo. Mu bamu ku basunsuddwa kwe kubadde ne mmeeya w'eggombolola y'e Bunnamwaya Jacob Akugizibwe. Ebibuuzo babibuuza exactly ebijja mu kkubayo vetting group batunya personality kati nganze Jacob bakubuza Jacob omutuuze simabi olina obuvuyo bungi bunyo kati kuno bakubuuza ekifo kyo kikyogera okukolera abantu kiki ekikuleme. Mu balala mwe mbadde abamu ku bavuganya ku kifo kya mmeeya wa munisipali y'e Kira okuli Julius Mutebi ng'ono ayagala kweddiza kifo kino, Peter Maiso kw'ossa ne Haji Norman Ssemwanga Kabogoza. Badde ba mmeeya naye nga tolina qualification yonna gye weetaaga okubeera mmeeya, naye ng'ogenda kubeera ng'osupervisinga oba ng'oli kalabalaba w'emirimu gya gavumenti egikolebwa mu municipality eyo oba mu local government eyo. Bw'oba obadde oweereza abantu olidde baba batumanyi nti ono yasaanidde, so n'olwekyo sirabawo kweralikirira kwonna. Buli obwedde ava mu kakiiko ng'aweranga obuwanguzi bwe buli ku ludda lwe. Tingi yaffe ebadde nnungi nga tetunuulidde ku muntu yekka agenda kwesimbawo, yeetunuulidde omutima gw'eggwanga gw'ayina ne biki by'ateekeddwa okukolera ekitundu kyaffe. Ebibuuzo bibadde birungi kusinziira ku nze, ebikalu bye mbadde bitono nnyo ddala naye ate nsuubira buwanguzi. Kyokka abamu bategeezezza nga bwe basanze okusoomoozebwa ku bimu ku bibuuzo ebibadde bibabuuzibwa. Naye kye bayita interview eba interview kati bwe nkitegedde, abazadde abanenya abaana nga bafunyemu obubonero obukyamukyamu batandika okubyetegereza, kubanga ekibuuzo ojja ng'okoze research ku kirala ne bakubuuza ky'otaakozeeko research. Newankubadde guli gutyo, abamu ku beegwanyiza ebifo basabye akakiiko obutabakandaliza kisobozesa abaweereddwa kkaadi okusobola okwetegekera akalulu ka bonna. Bakama baffe baali badde batwanguyiriza okulangirira oyo afunye kkaadi mu bwangu. Okusinziira kwa myuka omwogezi wa Nuupo Alex Waiswa Mufumbiro, ebinaava mu kusunsula byakutwalibwa mu kakiiko ak'oku ntiiko okwekenneenyezebwa nga tebinnafulumizibwa. Kiiko ka EMC bwe kamala result says ate kazitwala mu gye tuyita executive board. Executive board yeziyisa ke kakiiko nno akaka executive board ke kakiiko ak'okuntikko. Ono agamba nti kino kigendereddwa mu butakola nsobi ng'ezaakolebwa mu kulonda okuwedde olw'abamu ku beesigibwa ne kkaadi y'ekibiina kyokka ne beefuula nga batuuse ku buwanguzi. NUP eri mu kukola buli kisoboka okufeffetta, okumanya, okuggyawo okuwannaanya, obutalekaawo ndooliito ku mulundi guno kwaba abaana babakutte fulaga ya National Unity Platform. Waliwo abalaze obwennyamivu olw'amu ku bebavuganya nabo okutegeeza abantu nga bwe baweebwa kkaadi wabula nga bano ekibiina kibaanukudde. Kirabye waliwo n'abamu kufa abamu nga bakkiriza wano ebikondo bingasa omuntu obukoze ekyo bugaanye waliwo n'abavuddeyo nga bamatidde tebajja sobola kukulembera abantu. Olunaku olw'enkya bakansala okuva mu munisipali y'Entebbe be bagenda okusunsulwa. Branch Beru ne Kizza Peter be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.